ninayo nako right tugenda kubanga twogera ku hair loss oba okufirwa enviiri zo nga zigenda zikutuka obanga ogenda omere ekiwalaata or something like that mu bakyala n'abaami tugenda kubanga tuchogerako nako leero because abantu bangi nnyo of course bw'ofiirwa enviiri zo ekitiibwa ky'owulira nga tokyalina confidence eyo ate wayinza okubeerawo underlying health issues z'otamanyi nako leero twagala ozikubamu tochi tulabe bw'obanga ofunye obuzibu bubonero ki bw'olabirako okudduka mangu mu ddwaliro n'olaba omusawo ate munaye ne bakujjanjaba tolowooza nti bannange kino kiri nakyo nedda tulaba abavubuka bamera ebiwalaata tulaba abantu bafiirwa enviiri naye nalowooza maybe oba ki naye toteebereza odduka mangu mu ddwaliro leero katwogereko ekireeta hair loss n'engeri gy'osobola okumanagingamu embeera eyo kale paka sabanya Mwasuze Mutya nziramu okubaaniriza nate Dr. Umar nsanyusa okukulaba wasuze otya munnange nasuze bulungi nenza mukyala Nante Stella okunkyaza n'omulundi guno era nga amannya gange bampita Musinguzi Umar ndi musawo omukugu mu byensusu nkolera ku Alma Dermatology Clinic Sangibwa Ntinda. Yes. Dr. nze nkuyita Dr. Umar. Yeah. Rugambe Umar. Still it's okay. It's the same thing. Okay. Kale nkwandiza ku Mwasuze Mutya munnange abantu bali tubuzaako abavubuka abo nga omumanyi bali nga tuwakajja netwogerako n'abantu abadde wali mugundi mu control room awo ne tubogamba tugenda kwogera ku hair loss naye ne bagamba nti ndo bannange ffe tutandika okumera ebiwalaata nga tukyali bato naye nga tunagana nambiwalaata ne causes endala tulabe hair loss eno fa bafirika kitukwatirako wa because bali tunywa mukachai no ngamba enviiri za face maza akulanga eri kinozi ekikula kiri different from abazungu but let's first talk about statistics we made to ngaba na Uganda Africa n'ensi endala globally. So yes, so if you look at hair loss because kati abantu research is done era ogenda olaba mbakazi 10 bosanga at least 2 have issues regarding hair loss babiri ku basatu balina okubanga balina ekizibu eky'enviiri. Abakazi bameka? Ku bakazi 10. Bakazi 10? Yes. Okay. Babiri ku basatu they have issues with hair loss. Abasajja it is 1 to 2%. Ku basajja 10 bosanga omwe alina okubanga alina ekizibu ekiviirako enviiri zo okukendeera oba okukutuka. Naye tugambye abakazi ate bebasingako kikyate. Yes. So of course lwaki tulabye nnyo hair loss mu bakazi bintu bingi abakazi basiba enviiri so enkola ezo ezimu ze tuyitamu mu kusiba enviiri nekimu ku kintu ekireetera enviiri zaffe okutuka abakyala bazaala they get pregnant so ezimu ku mbeera esobola okukendeeza enviiri pregnancy ate pregnancy ejja n'ebintu bingi ekimu is nutritional deficiencies nosanga omukyalo ono abanga tafudde ku ndyaye ng'oggyeko kubanga ali lubuto n'endyaye nga yo esobola okukendeeza enviiri ze. Tugenda tugenda kwogera ku ekireetera okuggyako enviiri ezo nezivaako ku mutwe naye nga tunagenda ku ekireeta this hair loss mulimuko ebika because omuntu yandyebuuzizza so exactly hair loss alimu ebika era tugenda biyitamu mu bufunze tubitegere ekimu kye tuyita androgenic alopecia oba oli kyayita male pattern hair loss so this is genetic kino kya buzaaliranwa nosanga jjajja alina ekiwalaata taata yalina anko walina naawe nekikukwata so otandika ku myaka gyonna but in most cases teratandika nga abantu bali myaka 4 kudda waggulu naye ennaku zino osanga omwana w'emyaka 2 ng'ameze ekiwalaata yes because of genetics ne tuba ne female pattern hair loss still naye genetics neera nayo kino family ogenda olaba jjajja yakutuka bwati yes mu lukululu then ne tubeera ne what we call tractional alopecia Bogamba male something. Just what you also say? Yes, male pattern hair loss. Male pattern hair loss. Yes, sure. Au eba lineage nga ya mwami. Ya mwami era
ebeera kyovola abasajja engeri gye baluzingamu enviiri si yemu n'abakyala osanga katandikira wakati wano oba nekitandika eno nga kiri ekiwalaata ky'abaami okusingako abakyala bo batera kuba batyo abakyala osanga zithininga teziggwerako ddala nga mu basajja. Yes. Okay, so female pattern hair loss, male. Yes. Then twina traction alopecia. Kino kye kimu ku kika ekisinga okubeera common mu bakyala because tugenda laba kimu kubireetera. Then naye nga kino osanga omuntu ng'alina obuviiri bugenze bukendeera wano mu maaso okusingako emabega. Bukendeera enviiri density y'enviiri oba volume egenze ekendeera. Abadde n'enviiri eziri thick wano ne butandika obanga katugeze ekibira ng'otandise okiddamu emiti. So ne wano wabeera. Yes, ne tubeera ne frontal fibrosing alopecia. Kino n'osanga enviiri we zivudde zikutuka ne wava ekyenyi ne kyeyongerayo nga tewali na nviiri. Okay. Nosanga abadde enviiri waliwo ng'akakovu. Then akakovu kati enkovu scars. Nga kyekigirese. The condition. Because tunulira frontal fibrosing alopecia, it's an autoimmune skin disorder. Kitegeeza abasirikale b'omubiri gwo batandika olumba bu hair follicles oba enviiri mwe ziva. So we bakalumba akavaako enviiri ne bakasaanyaawo. It will be followed up by a scalp bakagenda fuukamu enkovu. Nosanga olina ka clean cut ekyenyi kigamba ekyenyi nga kyeyongedde. Yes, then ekyo nakyo kiri genetic genetics plays a big role, but also it's autoimmune. Ate otunulira most of autoimmune disorders generally there is a genetic descent. Yes, then tutunulira what we call alopecia areata. Waliwo omuntu gw'oli osanzeeko ng'alina ebipaapi. Nosanga oli alina ekipaapi wano, alina ekipaapi wano, alina ekipaapi mu. So awali enviiri wonna osobola okufunawo hair loss. Kati naye ngeno alopecia areata kitegeeza patchy hair loss nsanga ebitu kipaachi oba ekipaapi eky'enviiri ekitaliiko mu mutwe binza okuba nga kimu nga kiri ku kirevu ku bukowekowe nga baliddeko kimu oba ku kino kyekisige ng'ekisige nosanga ekitundu tekuli ku mutwe underarms pubic hair nga tayina oba nosanga enviiri ku mubiri nga tayina. That is alopecia areata. Ate alopecia areata n'abaamu ebika nosanga oli alina alopecia babe nga ekirevu nosanga oli yakikuza ne kivaako oba nga tekikutte kizze ekipaapi ne kibeera mu kirevu. Yes, nosanga oli nga alina alopecia totalis. Still eno gye tugamba patchy naye ng'enviiri zonna ku mutwe tekuli. If you remember this lady Jada Pinkett, she's suffering from that. Yeah. No, kyali enviiri zonna. Ate nosanga omulala ate nga yine kyonoona buli wamu enviiri zonna ne zigenda. We call it alopecia universalis. Like ng'olya universal. So wenna wali enviiri nosanga zivuddewo. Then ne tubeera ne what we call CCCA oba central centrifugal scatrial alopecia. Kati kino ekika kiteera nnyo obeera mu bantu abaddugavu. Ku lwaki? Tugenda laba ekibireeta naye kino okiraba otya nosanga omuntu alina enviiri ezitali oba alina ebitundu ebitaliiko nviiri naddala nga kitandikira wakati kyova kuliko kigambo central. Yes. Tandikira wakati naye akaviiri we kava kigenda kirya eno kigenda kirya. Naye akaviiri we kava waddawo sika era osanga awo nga akasusu katemagana kali smooth kwatako nga kali very smooth. So ebyo byebimu ku bika ebya hair loss bye tulina. Yes, please. Okay, so tuli mu kutunulira mu baami ne mu bakyala. Exactly. Yes, katutunulidde ebika bino naye tugenda kutunulira causes ezigwa mu bika bino ebyenjawulo nti omuntu afunye ekiwalaata oba afunye hair loss. What is the problem? Yes, so awe tutunulira hair loss as it is kitegeeza one density y'enviiri egenze ekendera, that is hair loss.
omuntu abadde njaggezo olina ekibira kyo kyejjudde nenogenda ng'ojjamu emiti ekibira kino kigenda beera spars so enviiri zigenda kuthiininga ogenda sanga enviiri nga zikendera ekirala ogenda olaba ebitundu ebimu nga tebirinaako nviiri so tutulidde density tulidde oviirako ddala ne thickness y'enviiri that is also part of hair loss ebimu ku bintu ebituleetera hair loss ekisooka genetics oba predisposing factors oba biki ebituviirako enviiri zaffe okubulawo genetics ewaka waliyo atalina nviiri yandivaako ensonga lwaki ezizo zitandise okutuka. Yes, it could be a reason. Another cause is autoimmune disorders. So, ebimu ku bintu bino ebiviirako enviiri zaffe okubula basirikale baffe ab'omubiri okutwekyangerako. So, autoimmune mu bufunze kitegeeza your immune system is acting on its own. Etandise olaba ebitundu ebimu ku mubiri gwo nga abalabe. So abasirikale b'omubiri the immune system is to fight off infections. Olwala ssenyiga tomiza eddagala nosanga omukubye eringa owonye. You get an infection negenda. So abasirikale bano basobola olumba obutafaali obuli nnomo. So kati in this case of hair loss oba mu kino ekya hair loss okuviirwako enviiri abasirikale b'omubiri oba abasojja bano ab'omubiri bwo balumba hair follicles buno ne babusaanyaawo. Kugamba kiri natural kivaawo mu butonde you don't have control over it. Ekintu ekirala kyetusobola buusa maaso ye stress. Abantu twegendereze nnyo bannange. Stress enviiri zigenda. And stress ava ku bintu bingi. Ekimu ku kireeta we have physical and emotional stress. Physical stress you've done a very hefty surgery on your body. Ogudde kabenje. That is physical omubiri kikosezza. Emotional stress, you've lost someone. Oluzenza omulimu. You know, you have a lot of worry ebintu bingi financial crisis. So gonna olaba enviiri era otandika olaba abantu abamu enviiri zigenda ng'omanya something is not right. So stress tutera nnyo undermining, but it's one of the leading causes of what you call most of the non-communicable diseases. Sukali, biki n'ebiro toliko nviiri. Ekirala underlying medical conditions. Abamu tuba n'ebirwadde ne bituviirako enviiri okugenda. Ebirwadde by'eddookooli, thyroid disorders, sukaali. Ebirwadde by'eddookooli bibiriwa? Ebirwadde by'eddookooli tulira nga thyroiditis, we are looking at goiter, thyrotoxicosis, nosanga oli afulumya nnyo metabolic hormones ng'eddookooli kye kikola nnyo singa wekyandibadde. So nosanga really this over metabolism agenda kwonoona enviiri. Ate ne anda nayo wanga you're not producing a lot of these thyroid hormones nosanga nakyo kikuviirako. Ekirala you're looking at some kind of treatments, mostly cancer treatments. Era ndoozi olabye abantu bangi watandika eddagala ly'obulwadde bwa kookolo enviiri zitema era abamu bayinza enviiri zaalaga wano. So era wotuukayo eyo you'll be like kituufu because zino eddagala likosa engeri ebirungo ebyandituuse ku nviiri bituukako nosanga enviiri zibula. Ekirala nutritional deficiencies. Naddala mu birungo bino wammanga iron kyekimu ku kirungo ekibeera mu musaayi ekikuyambako okukaringa omukka ogw'obulamu. See oxygen? Yes. Ate tumanyi oxygen ya feeding almost all cells okubanga zitandika okukola kyetuyita metabolism. So obanga iron ono toyina mungi tatuuka oxygen tajja tuuka ku nviiri, enviiri tezigenda nafuwa zitandika okukendeera nga zitandika okuvaamu. Ekirala kyetutunuulira biotin.
biotin nakyo kimu ku kirungo oba nutritional oba this agent gye twagala mu mubiri yaffe kuyambako okukuza enviiri gyaffe kirungo tukijja wabwene tukiyinga tukijja mu dietary sources. Tuweeyo example byokulabira omuntu atulaba agende mu katale kati. Dark green leafy vegetables yebibala ebyo amagi, those trace elements mweziri. Zinc muliye ku nsigo zaki asa mapapali pumpkins ate pumpkins ensujju okay pumpkin seeds yes nuts ebinyeebwa ebyo mulimu zinc. So zinc ono kyekimu ku kimbe kiyambako enviiri z'okubanga zishaba staking oba zifaanana bulungi. Then ekirala ekimu kisobola okukuleetera enviiri if you are an African enviiri okugenda obanga oli muddugavu lead in the time. So tunyonyoleko ekya African. Yes, kulwaki Africans we have what you call obuviiri bwaffe oba hair follicles waffe bwezinga. Era ekimu tukola hair transplant naye ekimu kukyosanga obuviiri bwaffe teziringa z'abazungu. Abazungu they have straight follicles naye obwaffe bulinga kukoma webuti bwezinga. So ekyo kyokka kikuteeka katyabagaako kubanga ogenda funa hair loss wekezinga then otya kyekibeerawo. We look at the practices we do. Akaviiri akasobola okutuka mangu ne kagaana okudda kwanga gye kanaaviira eri yonna kafulume nga oba okwonoonye it takes time. Ekirala tuddewo Dr. Umar akaviiri kano keeranze tulina enviiri ezeeranga ffe Abafirika kaweke oba kyekiri wanyerere ucheva naye ate kyoba osooka omumanya ava munda nga kaweke in your scalp folikeno weeva yezinze ebeera carved. Yes, so that alone puts you at the risk of hair loss. Ekirala hair practices kino kitera nnyo obeera mu bakyala nosanga nga gwe tova ku chemical relaxers mu mutwe gwo. Kubanga buli 2 weeks tulina buli 2 weeks you have to relax the hair. Ekizigo chemical relaxers oba kati abagata ofuna buli bwetwayise CCCA buli obuscarring enviiri obutandikira wakati oba mu kawompo. Yes. Then ekintu ekirala is weight loss, drastic weight loss. Ennaku zino abantu beetanidde nnyo okuluzinga weight. We call it anyway. So ng'oli omuntu aluzinze weight drastic, you know. Kati nogamba ndi kilo 10 mu mwezi gumu nolozinga 30 kgs. That's dangerous. Okango omubiri. Kubeera mu shock. Yes. So kigenda obeerawo there will be nutritional deficiency. Kwanga omubiri guno gubadde gwina kyegwamanyira. So this drastic loss causes a lot of issues. Yes. Kyovola bagamba gradual mpola gradual tandika mpola. So as you're adjusting, your body is also adjusting. So obulango bwetulaba, oh my god, you can lose weight in 3 days. 3 days. Yamuze kuweddagala eryo ya 3 days, 2 days. Yeah, it may be the reason as to why you're losing your hair. Too quick. Okay. Yes. Ekirala braiding styles abakyala zetukola. Cornrows, brides. So ekintu kyonna ekiteeka a lot of tension ku nviiri zo kisobola okuviirako enviiri okugenda naddala kigenda kukuleetera what you call tractional alopecia gye twayogeddeko. Traction means pulling, kusika. So basika obuviiri olugenda wano bugenza bukutuka nayo. You've seen a lot of that. Is one of the common type of hair loss in women is tractional alopecia. Yes. Wano ogenda okulaba wabadde braid naddala wano maaso wonna bagenda zisumulula ng'ojjayo enviiri zo nawe zijjirako. Exactly. So with time, because we do them repeatedly, you braid all the time. Ekirala weaves also as well. Naddala zino ze baguluwingirako. Remember okukola to put on a weave olina okuba nga osibye akaswayiri. Akaswayiri k'osibye bakamyumyudde. It is a tight one. So ate noteekako this glue on weave
nayo can lead to hair loss. Ate waliwo bwogenda mu salon ne bakuteekako eyo ne bainstallinga wig naye nga naginstallinze tamanyi kubanga waliwo a safe practice of how to do it. Era kyovala we tugenda tutunulira in one of the manage tujja kugamba obanga oteekako weave zino sewing weaves they are better zino ze batungirako but also ne braids wansi they should be loose. Not tight nti bagenda kusibira wantu ogenda vaawo. Okay. Okwambala enkofiira ennyo. Tukikola. Ate tukyandaba ng'ekyabaami. Yes. Naye n'abakyala bambala enkofiira. Tusoke tuwummulemu katono nnyo because okwambala enkofiira ennyo tulabye ne causes endala bino ebintu oyinza obitunuulira ng'ebyokusaaga ng'ebya bulijjo naye ate nga birina ebizibu ebikuleetera. Tugenda okutunuulira tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo ate tulabe engeri gy'okukyewalamu oba n'okujjanjaba hair loss. Tova. Nkwaniriza nnyo okuva mu kuwummulamu okwo. Mwasuze Mutya is proudly sponsored by Rosform Uganda Bio Oil and Fit Foods. Yes. Ebirungo by'emmere byonna bwe babikwasaganya era abannayuganda you check out Fit Food mulabe nti mufuna emmere ennungi ate nga teweddeemu kwegamba natural form yaayo. Tukyagenda mu maaso of course tulina Dr. Umar tuli mu kwogera ku okufiirwa enviiri hair loss ng'omera ekiwalaata batunyonyodde ebika era ne batubuulira n'ebiki ebireetera hair loss. Ono tulabyeko ne batugamba stress nakyo kiyinza okuleetera enviiri okukutukako ne batugamba autoimmune conditions ezo omubiri nga gwerwanisa gwokka naye tusobola okufiirwa enviiri n'ebirala bingi nnyo. Olwakadde katusooke ndowooza tugende mu treatment oba prevention I think. Tumazeyo causes. Wabulayo ntonotono. Okay, tuzimaleyo. Ezimu endala pregnancy. Yes, okufuna olubuto ng'omukyala nkisobola okuviirako enviiri z'okugenda. Postpartum period. Pregnancy. Mu kaseera ki? Beginning? It can come at any time. Anytime. Yes. Postpartum ng'omaze okuzaala obadde bulungi enviiri weezine that period postpartum period obange akakaseera nga wakazaala bwoti enviiri ne zitandika okugenda. Menopause. Ninda kwa tonda gena menopause. Wali ngomaze okuzaala mwe muli ne breastfeeding ko breastfeeding exactly. Ndo mchala waba yonsa simanya mwana mtunuli ekiwato bya bwangu oba bwareka bya bwangu. Okay, tukitereze. Yambo kitereze. What happened? Omwana so akutunira vile atene zikutuka ekyo tekisoboka agamanyi tagaina. Naye kino kibeerawo hormonal changes ezibeerawo fluctuations ezibeerawo mu mubiri. This all ku increasing enviiri z'okuthininga. Eventually noganga zigenderera. Yes, menopause oba okugenda mweyo embeera nga tusagenda mu nsonga ng'omukyala ng'okuze. Ekirala emyaka. So as you are aging, we are prone to hair loss. Era otunulira oba emyaka 3 n'otuuka ku 4 density y'enviiri nga yo egenda etandise okukendeera. Era kyova olaba enviiri zaffe zikula in phases oba cycles. Kyova olaba there is no one single period nga there is a period of baldness unless obulwadde buzze. Like nekijja lumu. Yes, then endwadde medical conditions sukaali eczema bana abalina dry skin patches psoriasis vitiligo ebyo byonna bisobola okuteeka kati abaga okubanga tuviirwako enviiri zaffe. Okay, wayogedde ku braiding, yes. Nekintisaamuko kusaidia abaana kusaba abaana myaka 2, 3, 4, 5 naye nga baana batonga mutonyo nengola bamusise enviiri omwana ono ali stressed by the accumulation of stress kati omwana oyo asobola ofuna hair loss nga tayali muto. Kisobola otandika ate n'ekirala nosanga omwana muto bamutaddeko zino braids empanvu anti ezizitowa oli n'omugamba ate zizitowa wadde laba nsobola nonyeenya omutwe naye akaviiri kano tension eno gy'okataddeko it will lead to hair loss. Ate eventually olabira kuki ogenda olaba omwana omusibye enviiri ameze ebisukko obitegedde binabanga afunyeko obuzimba obutonotono. Those along the edges. So kiba kiraga you're putting a lot of tension on this hair.
ogenda olaba omwana myaka 2 omwana wange enviiri tezikyakula because of what the practices that we are doing. Tugende tujanjabe ekintu kino tusooke tukyewale oba tukijjanjabe katusooke tulabe obubonero obw'okuviirwako enviiri. So obubonero ogenda olaba oba osanirira naddala abakyala osanga ki enviiri mu kisanirizo oba oba onaaba ogenda olaba enviiri zikola ki nozisanga ku sink area oba mu kinaabiro obumu ku bubonero ogenda olaba akenyi kata we call it tenting nobanga ekyenyi kyebasise webati. Those are some of the signs. Omutwe kino scalp bagiyita batya? Scalp bagitegeera kano osanga ku mutwe goba kawanga nedda si kawanga ennyama y'oku mutwe nga ekusiiwa oba omutwe nga gukusiiwa. Obumu ku bubonero nosanga ng'osikeeringa nga ng'olina dandruff oba waliwo anti n'obwo bwonna obumu obanga it may be one way or the other nga bwe bumu ku bubonero obusoose goyinza okuba nga omuyita dandruff naye nga it's more than dandruff. Gwe amaaso gakulaze mbu olina situka naye it's more to that situka that you can see. What is below it kyekigenda mu maaso inflammation oba okuzimba nosanga olinga omutwe gubanga oguzito all the time olaba there's something abanga kyakakkanya. So omu kubonera obusooka bwino era n'ekirala enviiri okubona osanga ebifo ebimu nga tebiriiko nviiri. So ogenda mu saluuni tufube nnyo okugenda mu saluuni all the time kulwaki gye mugenda okuddukira osooka naye mubabuuze kiki kyalabye ku mutwe gwo nga tannaba zinaaza cause bino ebintu byonna bisobola okuyambako okutangira hair loss eno nga bukyali. Because the more you do it agamba kano katono ngenda kuwa eddagala so nkajja oba kagenda kuwa kageero kakabijjewo naye nga ate abikka ku bulwadde obwandibadde bujjanjabwa nga bukyali. So ojjukira obulwadde butwayogeddeko obwa CCCA katandika mpola mpola mu centro nga kalya naye akalwadde ako kaleeta scarring alopecia. Scarring kitegeeza enviiri weziba wagendawo nkovu nosanga olinga ina enviiri talina naye ng'alinga ina enkovu. So the earlier you do it the better. Nosanga olinga ina ebitulututu mu mutwe wala kyetuyita folliculitis decalvans. Nosanga olinga ina ebitulututu ki ebinene mu mutwe. So the earlier this person is treated enviiri zezisobola okusavingibwa. Sometimes atuuka ekiseera nga nothing you can't do anything about it sikaweeri nga kyolina okukola halting the progression obulwadde buno obuteeyongerayo. Nga enviiri tezisobola kudda. So owa saluuni gy'olaze waba notisinza enviiri zo zikendedde genda olabe omusawo w'olususu. Ennamba y'essimu baginteereddeko tebadde bagiteekayo naye enviiri zino zisobola okudda nga tetunaba tutwa kujanjaba but here in prevention I don't know. I mean, mubonero buno. Yes, mubonero buno. That's why the earlier you do this, oba joko mochikola amangu. Josobola okuhaltinga the progression, then noza enviiri zo nga bukyali. So ekimu kintu kyolina osooka okuruling out kyavudde kuki. Ate kya omusawo yajja okuyambako era ajja kuwa question ebibuuzo by'ajja okubuuza owalwaddeko wafunye amawulire amabi wazadde. So bayinza okukola some blood work to rule out any nutritional deficiency. So a lot of things that you can do to ascertain what could be the root cause. So the earlier the better. Yes. Okay. Tugende ku prevention. Ekintu kino tukyewala tutya kutandika. So wetutandika kati nga traction alopecia oba kino ekiviirako enviiri zaffe okukutuka mu maaso. Ekimu wobanga okoze tight braids olina oziwummulamu tozikola back to back. Olina akola braids nezisukka weeks 4 ku 6. Obuzibu that tension negenda yeeyongera with time. Anti bigenda biruzeninga. Kati weba kirenga kipya. Anti biruzeninga. Nate nebivaako. Okitegedde ekintu ekyo.
Yes, so chekigenda ma. So every 4 to 6 weeks, go and change your braids. Naye ate wewe mu that period nga your hair is natural. So that you give that, we call it a breather. Twagamba ku mulimu toba kalakata nyaba baweemu bafune we basiza so n'enviiri zo ziweemu obwogerero. You're right. So and speaking of kuwamu enviiri akadde abakyala tulina omuze ne tugenda mu saloon ne batu-retouching enviiri oba waka-retouchinga that same day ate n'osiba braids exactly. oba n'osiba enviiri naye nga zisika omutwe so ate nga zewajjeeyo waliwo zino abakyala gye basiba ne bamyumyula si braids naye nga nakyo naye nga bakasibye ne gel bakaziyita batya ponytail naye nga kali nakyo n'asiba nabateeka kugenda osanga wano ng'alinga ina nga gwataddeko glue akutte. How did I call that? I've forgotten. But that is also toyina kikola all the time. So we have to ekusooka tandike braiding style should olina okukyusa 4 to 6 weeks. Yes. Chemical relaxers zino once in a while it is okay. Tekirina kuba kintu kya buli lunaku kubanga zoonoona enviiri zo. Ekirala nutritional deficiencies to finding out oba tuli a balanced diet. Speaking of chemicals in movie kwa nkimanyi bamama bali mutula balinde abakyala baffe waneeno mbolera mu retouching enviiri abamu bateeka mbingi chemicals ezimu ziri small high concentration of goli musawo those things kati okubalansa n'okumanya bizigo ki byenkozesa okurelaxing enviiri n'obeera nga oli kwekyo ekizigo kimu n'otakyusakyusa bizigo. Does it help? Yeah, it helps. Naye ate jukira it's also a chemical relaxer naye tochikola frequently all the time. The issue is overdoing it. Yes. Okay. Then nutrition wise we have to deal with what is happening. Let's have a balance. Tulya bulungi, lya ku binyeebwa, lya ku nakati, lya ku bugga, lya ku magi. Balance your diet. Yes. Ekirala let's learn how to manage stress. Because at any point in time buli omu ojja beera stressed. Maybe kyekajja okuba kiviiriddeko omubiri gwo oba omubiri gwo okuluzinga enviiri. So tuyige okumanaginga stress. Kiyinza otuyambako okumanaginga situation. Tuyambako. Then waliwo ne zino embeera omwana wo abanga ali idle ne kimukuliramu nga buli kaseera akwata asika enviiri. I've seen people. Nalinga akikola mwattu. Nga olwo enkwata enviiri emirembe. Owulira osanga aziyaza owulira you're putting physical tension. All the time. So ogenda ng'omwana ono obanga tokimugjeemu nga bukyali. There's a new song called Hardest Truth. Nakawulira naye ekimu ku kintu kyabadde bagamba oba ekyabadde mu luyimba bagamba si kyangu okuva ku muze not until you try it. Yes, you may think living a habit is easy until you give it a shot. So bino ebintu tulina bitandika nga bukyali. You've seen people nga wanyiga yesu nane. So that is something which would have been tamed nga akyali muto. So akula really it's something that is hard to manage. Yes. Kiringa okuluma enjala. So omuntu simanyi oba it's a disorder or something, but yes, it's a disorder. Of course, those are mannerisms. Those are habits that twogerako. Omulumi w'enjala musanyufu aziruma. Oh dear. Yes. Okay, tujanjaba ekintu kino nga tunaba okadde katono. Okujjanjaba hair loss, one wetaaga okukakasibwa oba diagnosis ekyobulwadde bw'olina because tulabye types nyingi. Then we're finding out diagnosis, we shall do what we call root cause analysis to finding out kiki ekyandiba nga kiviiriddeko obuzibu buno okuba nga oviiriddwako enviiri. Omusawo ayinza okuwa supplements eziyambako to replenish what was lost. Waba iron nakuwa iron supplements, nakuwa zinc, nakuwa biotin. It depends. Yona aba replenishing what is missing. Nga tunatuka ngomba supplements ezo. Before we go any further, wano mu kujjanjaba
omuntu waliwo byasobola okukola ewaka ye nga ye. Exactly. So bye bino tutandikiddeko ya practice byo tusefa abagenda obikola gwalina obikola. Sen ekira twogedde ku diet. Sinza ayenda kuwa. Yeah, it's doable at home. Ekirala tugambye enviiri don't keep here for a long time. Kyusaamu. Ate n'ekirala wobanga ogenda kusiba scarf ng'ogenda tambula oba n'atambula n'asanga asibyeko scarf ate munda enviiri make it loose. Kubanga scarf eno egenda teako tension nayo enviiri zigenda genda. So bye bimu ku bintu byetusobola okukola. Then tukozese nnyo olive oil is very good and coconut oil in hair growth. Yes, so bikufunira waka. Yes, so to keep your hair moisturized. Yeah, chiyambirako ddala. Waliwo ku mention nze n'ogamba mukola hair transplant. Wano mu Uganda wano? Yes, anti tugenda la ku treatment ezimu ey'omwegwa. Tutandike treatment akadde nga kanatugwako. Treatment ezimu omusawo ayinza okuwa tujogeddeko supplements is one of the treatment. Then ayinza okukubamu empiso in areas where there is hair loss. Ayinza okuyambako in areas where there is hair loss. Yes, uzanga zivuddewe. Empiso zino ziyambako if it's an autoimmune okusuppressing immune system enviiri ne zidda. Ayinza okuba nga akozesezza musaayi gwe kye tuyita PRP okustimulating obuviiri buli obudda. Ayinza okuwa eddagala eryongeza omusaayi blood supply to the area enviiri ne zidda. Ayinza okuwa eddagala suppressing kye tuyita dihydrotestosterone hormone. Eno yemu which is directly linked to hair miniaturization oba okukendeeza kw'enviiri. So waliwo amadagala ago omusawo yajja okugakuwa. Then of course nebino conservative management gye twayogeddeko ewaka. It is complementary. Gende omusawo akukebere akutake on the right plan. Naye ate sometimes nosanga oli nga all ebyo nabigezezaako biganya kati awo that is obanga ayagala nze banaye okusunkoye. I've tried a lot. Yes, so hair transplant is a novel treatment that comes in there. Transplant. But the abantu bafe. I don't bajugiza. Muze kibuzo. A number eri ku screen. You can dial that number otubuze kyoyagala obotu wabulemu obotubulira ensonga yo. Kubanga batubudde waliwo n'abaana abato abayina ebiwalaata nga bizze ekyo kiri nnomo. So okubuza omusawo and then we see a way forward. Oyogedde ku nga tetunagenda na ku hair transplant. Oyogedde ku diagnosis. Yes, but omuntu azze wajogedde katini, but please just give us details of how you quality assessment. So actually obumu ku bukugu bwange is managing hair. Kati that is my subspecialty. Enviiri. We call it trichology. Nice. Yes. So so it starts with history taking. Ebibuuzo oli otya kyatandika ddi kyatandika kitya. Then we go on clinical examination. Use trichoscopy or a dermoscope. So kano kaba ngawolde microscope eti oba oli asobola okukozesa magnifying glass ne tutandika okukebera okuva ku scalp. Ne tulaba enviiri zino zigenze zitya. Is there any scar oba nedda? Are there exclamation marks? So ebino byonna bikupointingira somewhere. Is there any underlying skin condition? Because twagambyeko nga uli eczema can lead to hair loss, psoriasis. Or is there any underlying autoimmune disorder? It could be a skin disorder or a medical disorder. Kati awo ne tukola tests. Awo tugenda kujjako omusaayi bagutwala omusaayi guno gujja tuyambako. Is there waliwo kitali kituufu? Do you have any deficiency? Because someone asobola okubaawo nga just iron deficiency anemia. Oli n'abaawo because wano ojja kijja mu history nze n'ategeera nti wakazaala nga sikubuuzizza. So kati awo tunaayogera njama I think period gyangambye the one period ng'amaze emyezi 3 ng'amaze okuzaala. I think it's postpartum hair loss which could be hormonal influenced. Let us support hair regrowth like this. So diagnosis gy'ogenda okukola yegenda entailinga the management. Presentation enviiri zino zivuddeko mu bipaapi. This is alopecia areata.
have you been stressed? Era musawo wabanga abadde amisinze ekibuuzo kyonna wamala okufinding out diagnosis enviiri wali osibazifaanana zitya. Although you're taking notes, exactly. Ate so kino kigenda kuyambako okutuuka to the right diagnosis. Otuuka ku mbeera entuufu because not all hair loss is the same. Oh, tuyina essimu Dr. Omar. Hello. Hello. Ate simuwulira bulungi bambi. Hello. Hello. Mbadde banyongerezeko ka volume mu studio. Simuwulira. Hello. Mpulira bulungi. Hello. Hello, nyabo. Okay. Tumuluzinze. Hello. Abadde akyaliko ku simu oba abadde avuddeko? Kwedi. Okay. Tweyongereyo ndowooza abadde akutuseeko. Yes. So obulwadde nga onoogamba si buli musujja gubeera gwa nsiri. So omala okuzuula obulwadde kibwalina oba kika kya hair loss kikyalina, you'll entail the right treatment protocols. Right. Okuyambako, one, to halt the progression of the condition, oba okukendeeza ekirwadde kino obutasaasaana. Osanga kitandikiddewo n'enviiri zonna ne kizimalawo. So the earlier you do the diagnosis, the better. Tukwate essimu. Hello. Stella Mwasuze Mutya. Hello. Good morning. Good morning, Stella. Simuwulira. I think the network wakamutawanyiza. Maybe studio sound. Hello. Badde sikuwulira bulungi bambi. Sorry. Nange kati nkuwulira tweyanza. Okay. Hello. Munange gye ndi simuwuli otya? Nkale gisebo nayo gyebale. Yesebo. Kati ebibuuzo bina bibiri naye ekifuzo ekisooka kyakiwalata kimanyiso okumbya ate munenga omanyi bantekerera bagamba nti kyakyavu. Oh, sorry. I know. Mbadde mbuuza. Yesebo. Transplant esobola okukola ki eyinza okunyambako nga tandisa okutuka ekiwalaata nekirala leero transplant esooka si yadde n'okuba nga dembuyana abantu bagenda ttake. Okay. Yes, sir. Kati mbadde mbuuza omusawo waliwo enkola yonna abantu nga baba bafunye envi nga tebannatuuka mu biri myaka gyakikadde okubanga bakolebwako envi ku nsonga y'envi waliwo omuntu gwemanyi oyinza ogamba muzeeyi naye ng'ate muvubuka bambi. Oh dear. Okay. Weebale nnyo munange okulaba n'okugoberera ensonga eno. Dr. Omar. Yes, please. Yes, sebo. Transplant esoboka ya bbeeyi kubanga kati abantu bagenda ttake okufuna ebintu bino bya hair transplant. So wolaba ate ogenda ettaka it's expensive. Ogateekamu tiketo, oteekamu visa, oteekamu onoosula n'ennaku z'onoomalayo before the first hair wash. Naye one of the things that's why twaleeta hair transplant in Uganda because is to make services affordable for our people. Because kisoboka. Yes. Netulaba, oh, these services wetuzeeta kumpi n'abantu baffe at an affordable cost. Chiba kintu kirungi. You're giving back to the community. So it is very, very affordable. That's what I would say. That's why I could disclose it. But it is possible here in Uganda. Yeah, we do it. Okay. We do it. Hello? Hello. Yes, hello, nkuwulira. Kale sebo nawe gyebaleko. Kale nnyo. Yes, sebo. Oli ku Mwasuze Mutya? Togera ku nviiri ezo kiwalaata. Nze mukala zinima kingi. Yes, sebo. Mbuuza omukulu oyo. Yeah. Manyi mugoberera byo ne ku TikTok okwo. Yes, sebo. Waliwo possibility yonna omuntu okufuna like okufiirwa enviiri oba okutandika okufuuka nga kiva ku mashini mu saluuni okusalaasala nnyo enviiri buli kadde kisoboka oba tekisoboka kimbuza dokita ndangaazeemu. Kale tweyanza nnyo munnange mwami asinziddewo makinde. Okay, toke tunooli yabuze ekibuzo ekya grey hair. Ekibuzo ky'okubiri yabadde before grey hair transplant eno efaanana etya? How do they do it? Transplant nga ola hair transplant tumaliriza onokoola nga twabinooteze envi
And This call is then, now being recorded. Hello? yes, hello. Kale mnaina we jebaleko. Ye bambi mukwano wadde obuuza. Bagembuuza. Ye nyam. Muganda wange enviiri zonna ku mutwe zaagwawo. Bambi, sorry. Kati kiki kireeta ekyo? Mukazi musajja. Ani mukyala oba mwami? Mukyala. Mukyala, oh, okay. Dr. Umar katuyambeko webale nnyo bambi ogoberera. Kale tugende maaso. Enviiri zonna zaggwako kyekizireeta. Okay. Tutandikire ku oli wa transplant. Bagikola batya in just yes, 1 minute. 1 minute, yes. So hair transplant procedure ekolebwa in a very sterile setting. Okay. Kyeyambako wolaba enviiri zino engeri tuluzingamu enviiri, some areas never go bald. Waliwo ekitundu ebitafuna kiwalaata naddala this band emabega w'omutwe. So that one is our donor site. Enviiri ezo ziri resistant kalike nagambye ka DHT hormone. Yeah, so enviiri zino tuzitranslocate tuzijja wano ne tuzisimbula. So this is our nursery ne tuziteeka mu kibira. Emiti we gigenda nga gende gikendeera. Muzijjayo. Tuzijjayo, yes. We transplant. Translocate kale ne muzikuulayo. Aha, ne tuzisimba. So eno nursery bed noteeka mu main garden ewatali nviiri. Okay, ate ogambye ekiwalaata kimere eno bali kimera wakati. Yes. Era muzijja eno bali. Muzijja eno bali eno. Era hair transplant esobola okukola bintu bingi. Tina bukowekowe, birevu. You can do hair transplant for that. Oh, nekirevu mukikola hair transplant muteekamu enviiri. Tekimala bbanga ki? How long? That is permanent. It's permanent. Permanent hair restoration, yes. Oh, kitegedde. Mwebale kusoma bintu bino bannange. Muntu oyinza okugenda amazungu. Envi. Yeah. Kakati envi really. By the matter of fact, nothing can be done for envi. Really? That is genetics. Yes. It could be wenza waliwo obulwadde obutandisa okulya melanin. Yes. Okutandika okujja. If it's an autoimmune skin disorder, waga kitandisa okuva ku buli obulwadde obw'omunda. Okutandisa okulya ka melanin kano. Something can be done. Now if it is genetic, it's grey hair envy. For now, all the treatments are not giving results. Naddala nga ziri ku mutwe. Tewali really so kiriwo naye nga tezirina buzibu nga zo. Yes, so there's no really treatment. Omukyala oli yagambye nti no omuganda w'omukyala enviiri zimuweddeko zonna ku mutwe. Twagete causes naye so kumbulire remedy or I don't know what she could do. So that is alopecia totalis nakigambye. Zonna complete universal something. Yes. Kati oyo alina kugenda musawo n'atandika mpolampola ofuna eddagala eriyambako okusuppressinga autoimmune skin disorder eno okuyambako obutafaali okutandika okukula. Yes, so alina kugenda n'alaba omusawo na entailinga the treatment plan gy'agenda okubeerako. Terimbu asobola kukola sigako kamulali, sigako olive oil. Kati that is beyond home remedies. Je kyasobola okukola maybe to balance her diet. That is the only thing I can tell her. Akendeze ne ku stress levels ze. Yes, because it is a tip of an iceberg. Waliwo ekintu ekitandikirwako all the time. Yes, tewebase mu katimba kansiri nezikukyojja n'ofuna omusujja gwe. So there's always something that usually so I'm managing stress naye agenda alaba omusawo w'olususu. It is the earlier the better. Okay. Wano mukola transplant because abantu waliwo neyambuzaako mukwano gwange Swidzi yagambye nti nno ekirevu ekirabula abantu abaagala bamereko ku birevu nabo ndoza bojja ne bakola transplant kati enviiri zaabo ne muzijjawa era eno zezive. Kati mujjayo kwali wasigala woki. Aha, kati enviiri zaffe zikula mu cycle oba phases. We have anagen, catagen, telogen. Telogen resting phase. Naye enviiri zaffe zisinga ziri mu anagen, so it is continuously growing. So we tujja waliwo endala ezigenda okuddawo. Then ekirala ate we don't deplete the donor site. Tetujjayo buli kimu kumalayo. Naye nga we zivudde waliwo endala ezijjawo. Muzijjayo muta muzisala muzikuulayo. Tuzikuula. We use punch. We call it punch
punch extraction, FUE, follicular unit extraction. Yes. Then omulala actually tebiruma cause tuba tukusanyalaza. Then omulala yabuziza ku ezo envi nazo tuzogeddeko. Sure. Okay, kati tugabe namba tuve wano. Alright, mwebale nnyo okubeera nga mutweyunzeeko katusubire bambi bina kye muyizeemu. So enamba y'essimu eri 0709 702 057 0709 702 057. Okay, tweyanza nnyo Dr. Umar. Katuwagalize ojjanjaba abantu baffe wano nga tebannabuuka nnyo kuteekamu all that money and expenses, but these things can be done here. Mwebale kubanga musomye ebintu bino ebyabazungu mutukolera. Tweyanza nnyo the whole team in the TX. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bagundi Newton, mwebale nnyo, Daniel, producer Daudi, Dan, Dodo, Mama Vibe, mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti ekifaananyi mukiteka bulungi nnyo ne program etambula bulungi. Kambagazi olunaku olulungi. Mwasuze Mutya, Rose from Uganda, Bio All Fit Food. Thank you so much. You have a blessed day.